Omwadini Kabale Bugonzi omulongo babiri Sarah gemanya gange nkwaniriza nnyo kati neyongeddeko erinnya Kyuma kya Mudaaki lyemba mukulembeze ennyo wakati nange netya I fear myself. Era since I'm Kyuma kya Mudaaki, starting from today I'm going to do my programs in English. Good morning, ladies and gentlemen. How are you? Hope you're fine. The song which has started the program is Tondeka. Don't Leave Me, beaten by Silver Yarukuba. Beaten by Silver Chagulanyi. Don't Leave Me, God is a nice song which has started our program of today, 27th of May 2004. It's a Monday. How are you? How have you been doing? Welcome back from the weekend. Week to return our kids to school. I know it's not easy. It's as if we didn't know that they are going back tomorrow. It's as if it's as if sabwatukel ntino baddayo kati atenga we knew ever since we got the report. We saw the date when they are returning back, but why we do everything at the end? Because I called someone yesterday that someone was looking for shoes of his son. I was like, yay, Olisha, didn't you know that your son is returning to school, going back to school on Monday? And she was like, baby in the car kubanga nenga tuje twakalaba kemute mutuuka ndeka tunonye yokubiriva ku simu. I was what a coincidence. The shoe is not fitting. The leg, the right leg is missing, and even this one which is thin is fitable. Or to say manya is non-fitable. Hey, I wonder how you parents, how are you going to cope in this world of FDs? Where everything is taxation taxation to the maximum. Oh, I wonder. Oh Lord, what a shocking shock. Now every person, every goat on its stem we're gonna every goat on its system. Please don't call us Mama Mulongo omwana adda ku ssomero. Mama Mulongo abaana batudde. Even me, I have children which I'm returning to school. Even me, I'm not calling anyone. Even my children are home seated waiting for school fees. So you people don't think that it's only yours that are supposed to go back to school. Remember, they all go at once. It's not like these are going. All children are going back to school at the same time. Don't think that it's only yours that are going back today, or are supposed to go back tomorrow. Even ours are supposed to go back today or tomorrow, or we are supposed to go back yesterday. So please, every goat on its system with its water, with its chamutuba. All of us, we are just managing. We are in the same country. And I was wondering over betting. What if we bet Uganda? Nkulamusizaako nnyo omuwuliriza wange, muganda wange, mukwano gwange, mama, taata, jjajja, senga, kojja. Nkulamusizaako munnange, wasuza otya eyo munnabugerera atamanyi Luzungu, munnakabaale Bugonza atamanyi Luzungu, munnamitiyana, munnamubende, munnambalala, munnakampala, munnamukono. Bannaye njogedde mukono nenzijukira.
Lekesa Gardens munange weebale ebirabo byange barakallahu fiikum banange nga neeyanziza nnyo neeyanzeege nnyabo leero saakulabyeko nga nange neetawula abantu tebakkiriza nti tusobola okubeera mu musomo ne tuteeraba osobola okubeera mu musomo n'otalabira ddala muntu n'omukubira bukubizi simu gino emisomo mugive nakko kino sikitegeera tobadde nabweru nga sinza nakumanya oba nange yenza oba nabweru Omukama Katonda yakoze ebyamagere nabweru ekiro ntambule naye mbeereko lubeerera ya Allah sumulula onkozesa ebyamagero nange neewuunye nange neewuunya Lekesa Gardens mukono gye twali we tubeera bulijjo buli mwaka munange neeyanziza nnyo ebirabo byange Omukama Katonda akuddizeewo munange weebala omutima ogwo weebala omukwano ogwo weebala obulungi obwo weebale byonna mwami Samuel Benson yabindeetedde bannange neeyanziza mukwano buli muntu yenna amanyi omukyala wa Lekesa Gardens mukono we tubeera mumunneebalize munnange byatuuse byonna Mukama Katonda yeebale nnyo ebintu ebirambeko babitabata embroidered oba embroidered nga babiranga nga bona personalizing engraved nedda mulimu ne embroidering ekyo ng'ekyo kateka ko oluzungu olw'ekabale marked nange saaga njagala genda na mulembe ebyo byonna nga kuliko amannya gange munange neeyanze lebodi nakyo kya bulijjo njagala nange kwogera bye banantiira maama byatategeera obuzibu bwennyina nange nsobola okwogera ekigambo ky'oluzungu nange simanyi kyekitegeeza Saaside nnyo mwana wa maama musaba Mukama Katonda akusaasire nsaba Mukama Katonda abikuyiseemu nsaba Mukama Katonda akuwanguze embeera yonna gy'oyitamu muganda wange abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo abafiiriddwa olwaleero abafiiriddwa jjo abafiirwa luli abafiirwa omwezi oguwedde abafiirwa omwaka guli omuntu akusanga ng'okaaba amaziga n'alowooza nti waakafiirwa naye muganda wange ffe bitubeerako ku mutima tebisobola kutuvaako era bw'oba tofuddeeyo oyitangawo obuyisi n'otuleka ne tugeekaabira n'otulekamukko
ebiseera bino ngamba abantu nti bw'olaba nsiriikiridde ndekaamuko tombuuza maama Saala ng'osirise ntandikire wa tandikire ku byendaba mu misomo tandikire ku nsi eno ntandikire ku kufa okw'ebibwatukira abantu kwe bafaamu nkugamba ki olwaleero ojja kutegeera lwaki wayitanga ku maama n'omuyita emirundi ebiri omuwa akambe kakutumye nga takuddamu n'omuyita n'omugamba nti nkomyewo agambye bwati ne bwati n'akubuuza ani ng'ate yakutumyeyo kati nabaddewo nga nkaaba eggulo lwonna omwana omuzimu gwa maama wo ogwamukutte eyakaabya amaziga nga bw'agamba nti maama mulongo wangaala oleme kuleka baana bato yayogedde statement eyo oba yabadde etya statement eyo njagala kugyogera nga bwe yabadde ndowooza yagambye owangaala ntera okuddamu ekintu omuntu nga bw'akyogedde naye lwaki kiganya okudda nga bwe yakyogedde oba simanye kiganya okukola statement amakulu gaakyo oba yagambye tofanga n'oleka abaana bo omwana ono eyatukaabizza ennyo omuzimu gwa maama we ogwazze yabadde ayogera kigambo ki tofanga n'oleka abaana bo nga bato tofanga n'oleka abaana bo nga bato abaana be omwana we bamusiranya ng'afudde yamuleka wa myaka 13 ne bamusiranya ne bamusiba azini byonna n'atafumbirwanga ali awo nzizanya eyo kigambo kyabadde agamba mulongo tofanga n'oleka abaana bo nga bato tofanga n'oleka abaana bo nga bato omugamba munanga ni aba ayagala okubalera manya okubaleka atenza omutima gwagenze ku ddoola kati nga maama wo n'omwana ate sigwenkabira kuba simumanyi n'ensasira omwana bwe yabadde ate ne gugenda ku ddoola n'abaana be n'endaba bifaananyi neŋŋamba mukama ennaku nnyingi amaziga mangi ebizibu bingi naye omukama katonda yasinga okumanya bitalo nnyo abafiiriddwa abafiiriddwako baffe bitalo nnyo abafiiriddwako eŋŋanda bitalo nnyo saba mukama katonda atusaasire ng'atusangula amaziga ate ne bannaffe abatugenzeeko abasonyiwe bye baasobya mu kumanya mu butamanya byonna ebyawaba mu bulamu obw'ensi eno olwaleero saba okutegeeza Uganda yonna ti ebiseera ebisinga tubonaabona naye nga tubonaabonera ensobi ze tutaakola ebiseera ebisinga tuyita mu maziga naye ng'amaziga ago tegaali gaffe ebiseera ebisinga tusasula amabanja ge tutaalya tuyina ebikolimo ebijja bitutambulirako ng'ebikolimo ebyo tebyali byaffe era kyova olaba mu born again waliyo enjiri simanyi oba yasomesebwa ku olwo nze omukisa nga gwankwata ku olwo nali ku church emu nze wensula ewamu waliwo church emu eba ne overnight buli lwakutaano mpulira nnyo enjiri y'ekiro eyo era ntuula ne mpuliriza naye waliwo feezi gye baasoma ku olwo ng'egamba nti neekutulako enjegere z'ekika kyange neekutulako ebikolimo by'ewaffe lwakuba mwalimu nti neekutulako n'empewo z'ewaffe naki which is okay kuba ba born again tebakkiriziganya mu mpewo naye traditionally tuyina empewo obuwangwa ennono tuyina gye tusibuka n'obulombolombo bwayo naye ebigambo ebyo byali bikulu nnyo osobola okuba nga jjajja wa jjajjaawo yabba ettooke yabba ente yabba embuzi yayagala muka munne yakozesa obujoozi yali akuŋŋaanya busuulu yali wa muluka nga jjajja wa jjajjaawo ayina gwe yanyiiza oba yamusibira musolo oli n'agamba bw'akoze kalimu
omwana wange amusuzizza mu kkomera n'ababe balisulamu abaana n'abazzukulu n'ababe balisulamu n'awulira obulumi buno. Ani yantemedde ettooke lyange lye mbadde ngenda okulya ku Yidi? Kale Mungu amulamule. Ani yabbye embuzi yange n'agisalira wano embuzi yange yeggwako n'alekawo ebyenda? Kale obulumi we yayitiddemu n'ababe bali buyitamu. Ani yakoze bw'ati? Kale aliraba n'abaana be. Amazima ga Katonda nga tuli mu kubonaabona n'ebikolimo ebitaali byaffe, ebikolimo bye tutamanyiiko, ebikolimo bye tutamanyi gye byatandikira. Bazadde baffe be baali azaamaanya, sife abaali azaamaanya. Omwana yaŋŋamba mu musome wa Nkulukuku, omukyala yajja okubanja jjajja sengaawe, kale abasenga wa taata we, ono abajjajjaawe. Yajja n'amugamba nsasula ssente zange ntwala omwana wange mu ddwaliro. Oyo jjajja abasenga wa taata we n'amugamba naawe ndeka, nja kusasula, nange nnyina ebizibu, simanyi nti ommanja. Kyokka ng'ono abanja tannavaawo. Laba bw'asumulula ssente mbu ku kiwuzi bw'ati, n'aziwa omwana agenda aleeta ekkiro y'ennyama. Omukyala ono abanja agenda okutuuka ng'omwana we bamuggyeewo bamuddusiza ku kiriniki ku ggaali. Agoberera. Asanga mwannyina amukutte mu ngalo bw'ati, amubisa akasuuka, balinze booda ng'omwana abafiiriddeko mu ngalo. Omwana oyo ayinza okuba nga yali waakufa. Omwana oyo ayinza okuba nga ekiseera kye kyali kituuse. Naye maama w'omwana ono toyina bw'omugamba nti nno ssente zino ze yali abanja si ze zaali zigenda okununula obulamu bw'omwana. Ate singa ono yamugamba bulungi, omanyi ne attitude gye twogereramu naye ematalinga. Singa yamugamba bulungi nti sirina, nange nkimanyi ommanja, naye gumiikiriza munnange, ebizibu ffenna tubiyina era bbanja nange neewola lwa bizibu, omuntu ono yandigenze mukakkamu. Oba oliawo noono n'asitukirako n'amugamba tugende ndaba omwana ng'olabye naye, osanga yanditawakka, omutima gwe yandigukkiriza n'agamba nti Mukama bw'atyo bwasazeewo. Mbu yasitula omulambo gw'omwana we mu ngalo bw'ati. N'agenda ayita erinnya ly'omuntu gw'abadde abanja. Gundi gwe, gundi gwe, gundi gwe. Baagumuggyako ng'atuuse ew'omwami bamuyita Luswata, bamanyi story eyo. Omwana yabinyumiza ewa Nkulukuku. Nze simanyiiwo we baagumuggirako ng'abantu bajja bamuvaako emabega ne bamugamba omulambo tebagutonyezaako maziga. Naye olunyiriri lwa ssenga oyo omwana ono abaamuyita jjajja, batambulidde ebikolimo ebyo, batambulidde amaziga ago, batambulidde kaasi, batambulidde ennaku eyo okutuusa olunaku olwaleero. Bw'obanga oyogera fuga omumwa gwo. Ffe tunyiiga, nze abamumanyi ne mu misomo bwe nnyiiga nsirika. Nsobola okuba nentandika naga amanga ne kankireke nga sitaagala kufulumya kigambo kiddako. Olulimi lwaffe lugenda tuziika, lugenda tuziikira ddala, lugenda kutubbulula oba lugenda kutubbululira ddala. Ekigambo kyerabira mugambi naye omugambi bwateyeerabira. Olaba ne bino bye tubeera ewaka osobola okufulumya statement ku mwami wo oba ku mukyala wo n'emusigalamu. Omukyala yannyumiza. Abaali awo n'omwami we ne bayombamu, omwami n'alyoka amugamba singa weemanyi bw'ofaanana wandineebaziza nze yakuwasa. Ekigambo kyamutawaanya mu bwongo n'afumba emyezi emirala nga 9 paka lwe yaŋŋamba maama mulongo ekigambo nga kijja mu bwongo, kigambo nga kiŋŋamba singa omanyi bw'ofaanana nze neebaza omuntu ampasizza nfaanana ntya, ndi kiki? Era bwe nali ngenda namugamba nti nkwebaziza okumpasa lino ebbanga naye kaŋŋende. N'amugamba koze eki, n'akimujjukiza. N'amugamba munnange ekigambo kiganye ŋŋenze. Era n'agenda. Bw'obanga osaba kutula enjegere
zebizibu byewammwe ebikunaawukirako byewasanga mu masaŋŋanzira byewasanga mu nnyumba gye wapangisaamu ebitaali bibyo byewasanga mu ngoye byonna Mukama Katonda gw'osinza abikutaaseeko. Nze babiri etonkubira simu siina gye ŋŋenda kukulagirira. Genda ggwe gy'omanyi wabula ng'omanyi nti ky'ogenza okwetaasaako kye kino. Kutula ebikolimo mu kyaki gy'osabira abasumba bakisobola. Genda ku Lutikko Emmengo ogambe Reverend nti njagala kutula bikolimo ebiri ewaffe bizibu nze mbyekutuleko mbonaabona ku misango gye simanyi. Genda ku Lutikko e Rubaga ogambe Reverend Father nti njagala kutula njegere. Genda ku muzikiti obinnyonnyola imaamu agambe tulinde sheehi bajja kusoma dduwa ebintu ebyo bijja kutuka. Genda yonna gy'omanyi kasita otegedde ensonga. Tubonaabona olw'ensobi ezitali zaffe. Tubonaabona olw'emisango gye tutazza. Kyova olaba tufuna kunaaba nga tunaaba tugamba nti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Nze siina bbanja ku muntu yenna nnyinako ebbanja musasudde kubanga amabanja tetugamanyi. Emimwa, entwe, ekiiso, akabubi. Omuntu akulaba bulabi mukubo n'agamba ogwana ogwo gwonna gutambula nga ogulowooza nga wallahi billahi tallahi toyina kyomumanyiko, temuyina kyemugatta, temufumbangako wamu, tomanyi na mannya ge. Omuntu atunuulira status y'omuntu gw'atamanyi n'afunye ennyindo n'emimwa n'omugamba gw'oli kuki? Oli kuki? Kugamba abantu bayina obukyayi bwe tutamanyi nawa gye bwava. Abantu bayina obukyayi ku baana baffe ng'ate batuliraanye. Abantu bayina obukyayi ku bazadde baffe. Abantu bayina obukyayi. Naakulaba ng'otambula tamanyi gy'olaga. Abantu baagala tulaba nga tukaaba. Omuntu omunyumiza ebizibu byonna oluba okusituka naga yali amanyi. Yali alowooza ki? Era alowooza yasoose n'ogamba bannange. Era bwe bemukubira amasimu nga mubagamba ebizibu byamwe. Katonda bw'ali kuyamba essimu n'ataginyiga nno oliwulira byalizzaako. Munange nkunyumiza ki? Munange ekiri ewange nze simanyi na kumanya oba nsijeyeyo nkunnyonnyole agasiriiyo ojja kunnyonyola enkya ndibbizemu najjako antawaanirako. Wano bwe yali alina ssente yayambaani wano bwe n'ogamba Mukama Katonda buli omu munange weebeereremu ebigambo biwulire bulungi. Ensi yatabusa ate ensi abantu bazibu. Abantu tebaagaliza, abantu tebaagala babayitako, abantu tebaagala babasinga, abantu tebaagala bali bulungi. Banange njagala mutegeere nti eno nsi nnene ffenna tujjaamu. Ffenna tusobola okugaggawala. Ffenna tusobola okukulaakulana. Mulekerawo emitima emibi egy'obutaagaliza bannammwe. Bw'oba oyina kando ne bw'okoleza kando 100 eyiyo tezikira. Wabula amataala gongera kwaka. Mu kika bwe mubeeramu abayina ssente abawerako, ekika kyongera kubeera bulungi. Mu nnyumba bwe mubeeramu abali obulungi, n'abaana baffe bafuna gye bawummulira. Gy'okoma okumulisa, enzikiza gy'ekoma okugenda. Tokwatibwanga nsaalwa nkulaakulana ya muntu mulala. Ako kafunye kayinza okwetooloola, naawe ne kakuyamba. Oyinza okuba ng'otwala mulwadde mu ddwaliro, emmotoka n'eyimirira gy'otamanyi nako, n'ekutwalirako omulwadde. Singa ab'ekika ky'oyo omuntu akututteko baamukolera effitina, gwe wandifunye emmotoka ey'ekutwalako mu ddwaliro. N'otuuka mu ddwaliro n'ogamba musawo jangu ontaasiza omwana. Singa ab'ekika kya musawo baamuloga nga ggwe bw'ologa abaabanno, ani yandikutaasiriza omwana w'obulamu? Banange toyina kyofiirwa ng'oyagaliza banne ebirungi. Eno ensi etumala. Eno ensi nnene na nnyo. Eno ensi ebigirimu bitumala ffenna buli omu n'aba bulungi. Bw'oyimiriza omukisa gwa munno oba toggulidde gugwo, oba oguggalidde buggalizi. Abantu ab'emitima emibi mugaanya okunyirira. Mugaanya okubaako ke mwekolera.
muwoza nkoledde emyaka bwe giti siina kyendagawo Mungu amanyi bw'anaakikuwa n'okiragawo ojja tulinnya ku mitwe ng'akukuumira mu mbeera eyo olaba oli bw'otyo nga toyina ky'oli kati olwo Mukama bw'anaakulinnyisaako ogenda kukola otya nekyo tuula weekubemu mu mutima okebera omutima gwo singa Katonda akonkona ayingira mu mutima gwasobola okuyingiramu oba tasobola kuyingiramu bw'ayingira asobola okutuula oba agamba nnyingidde mu kifo kikyamu bw'atuula asobola okunywamu amazzi oba agamba nedda itsoke nazze nywedde leka Mukama ayingire mu mutima gwo akukolera ebyamagero Mukama ayingira mu nnyumba etaliimu nge etaliimu nkwe etaliimu nsaalwa etaliimu butaagaliza etaliimu bulogo twerwanengako nga twetaasa ebyo bye baatukola tetutambulira bannaffe bantu baffe gw'otambulira ali kulemerera ne wejjusa olunaku lwe wamutandikako omulongo 2 Sarah ge mannya gange tugendagenda mu SMS n'oluvannyuma tugende mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero ankomewo
Yes, bamuyise mwana muwala Olisha M omuyimbi Nakinku n'akayimba Simanyi bwayo katobe katambudde kansuubire nti kakutambulidde malidadi sana nkulisaayo nesekukulisaayo yenna tiimu yonna bwe twabadde mu musomo gw'ennabweru n'enkulisaayo abawuliriza bange mwenna abapya n'abakadde be basindise genda olabe mulongo tamumanyi Oluganda talumanyi wabula yamugambye genda olabe mulongo akutuukako n'akugamba njagala ssente nga gawale n'omugamba tutandikidde wanti nze bangambye nkugamba ekyo iyi bannange ekyo nalabye nabweru sikirabangako twebaza Mukama olw'akasana akatwokyeza ng'akewampeewo nabweru ne wampeewo gw'omusana Mungu nkusaba busabi Jemisana giyitiridde nnyo ova mu musomo nga tomanyi bulungi mannyago nanaabye ng'ekyangwa wenkikutta mpulya walinga wagenda okuvaawo eddiba omusana mu maaso muno omusana gwatwokyeza ogw'ennabweru gwasinze lwa mukaaga musana gwatwokyeza olw'omukaaga ne gukakkanamu awo ssaawa nga 11 ne ŋŋamba nno wano waliwo ekyokuyiga ebizibu by'ensi eno bwe bikuyitirirangako ogumanga bugumi n'omanya ti akaseera kajja kutuuka nabyo biwangule ati kyegugamba gwawezeza ssaawa 2 ez'ekiro nga gukyayaka ebizibu ne bwe bijja bitya amazima ga Katonda ojja kutuuka kukalembereza olusozi gy'okomoddulinnya bw'oti n'olumaliriza era akakkiriro ojja kasangayo ati naawe ali kaserengeto munnange nga bikutambulira bulungi n'okudaala n'ovuma n'okola otya njagala otegeere nti buli lw'omaliriza akaserengeto bw'oti fe abaakulira mu kyalo tumanye ekiddako mbakulisaayo n'embeebaza ebintu byonna amagi amayuuni kivuuvu ebikajjo ebitafeeri obutundu bane muli ba mu kibuga obutundu obukaluba mwabugjeewa entoketooke obuntu obwo bwabeeranga nga tugenda mu bibira bwe buti nga tubunuunanuuna ndowooza munatera kundetera nnyonza ennyonza nazo muzireeta obukwanso abantu beeruweera ennyonza obukwanso ebiti ebyo bye siifunye kweno luutu ndowooza naye banange neeyanziza nnyo neeyanzeege omukwano guno siri gutwala bwe ntyo Omukama tumwebaze asobola otuwa obusobozi obututwala mu musomo era tusaba ayongera okutusumulula ebyamagero tubiraba tubikwatako tubisemberera tulaba bannaffe nga babifuna omusomo gwabadde mulungi nnyo era tusaba Mukama Katonda abatazze n'ababaddewo ffenna Omukama Katonda atwanukule abeeruweera abali e Bulaaya sijja bawa live ono kye tukozeseza eziriko zijja tuyambira ddala naddala ey'eggulo n'ey'emukono ez'okusaba kwali kwa njawulo kwali kw'amaanyi n'olwekyo tusaba tuzikozese onsaba okweyanza mwannyinaze Kato Joseph omuzimbi nga museresi ng'asiiga langi aguze tiketi 10 ez'eruweero era nga yasoose tweyanziza nnyo tweyanzeege mwannyinaze Kato Joseph naffe tumulabiranga ddala okuzimba okusereka okusiiga langi okukola pulaani okuyambako okuwabula nnyumba ki gy'ogenda okuzimba ate nga n'okutemeratemera ssente engeri gy'ogenda omusasulamu Kato omukubire ku 0758 63 06 46 oyagala kusiba tiles oyagala kuteekamu ttalazo ogenda gisimeetinga busimeetinzi ogenda gikyusaamu mu fashion yaayo teyaggwa ogenda gimaliriza ennyumba zonna kuba ku 0758 63 06 46 bamuyita mwannyinaze Kato Joseph twafisiza tickets then sagambye zirila free okuva mu 3 paka 4 tutwalenga 35 ndowooza abantu abo bawangudde ticket naye tebazze nabweru abantu ezo tickets 35 zigatteko zino 10 oba owezezza tickets 45
zonna zigabire ba YouTube nja basoma nga maliriza ebbaluwa. Ono agambye maama mulongo ndoota nnyo entungo n'okukima amazzi era ndoota nnyo n'ebizimbe ebizimbibwa. Ekintu kino kitegeeza ki? Sisobola kulimba buli kimu kitegeeza kyakyo ate bwe tuba tulaba ng'ebitakwatagana. Wabula ddamu onaabe oyongere okubuuza nga weerwanako ebizibu byo. Gwe tobuuza kibuuzo kati kya kirooto kino yongera obuuze kizibu ekyakunaabisa kyekijja okuyamba okuwa ekifaananyi ekirala. Olumu omutwe guba tegunnasumulukuka awo n'obiroota ng'obigattika. Mulimu ebijjulo ekizimbe ekizimbibwa mubaamu obuwanguzi okugenda mu maaso ate okukima amazzi kantawanyizaamu. Yongera weebuuze. Maama mulongo taata w'abaana bange yanjodde ettaka nga mulabira ddala. Kyokka ne nti okulimuggyako nga tujja kulwanira mu bantu tuswale. Nkoze ntya kati maama? Kati nno munnange ekyo kyoyita okutya tekuba kutya. Ekyo bakiyita kisibi. Kikusiba ne kisiba olulimi ne kikuletera fiya eryo nalyo liba ddogo. Kati nga bw'owulira nti mulongo namutuuseeko nennemu okwogera nenkankana nebyandeese ne sibyogera. Kiri ekiba kikuleetera ebizibu by'oyitamu kiba kikyaliwo era nga tekyagala weerwaneko. Maama nnyabo mukazi waawa gwe n'alaba omuntu ng'amuyoola ettaka n'asirika. Munange oyo kisibi. Kisibi nno gwe bayita kisibi olina okwesumulula emirundi egiwerera ddala. Weesumulule mu byenfuna, weesumulule eri abakuloga, mwetangire naaba nga wejjako byonna kuba bibimba bikka nga bw'oyita amannya ge kuba wamulabye. Oba oli awo byagenda okukola ne byalowooza okukola byonna bireme mutambulira nga bw'ayagala. Kyova olaba entalogwa ey'ennabweru twagimizizza amazzi amatabula obulungi ag'omuzeeyi Mukasa agatabuddwamu olumanyo. Kwegamba eddogo lino nga terinnatutuukako okuliganga ate tumanye nawuwa gye liva tusooke kumanya kuba nze nzikiriza nti ejjinja eryebikudde libeera terikyakoona. Tumanye ng'ebiri mu maaso ne bye bataddemu ebirala sibimanyi era n'eruweero bwe tugenda okukola. Ono agambye gyebaleko maama muganda wange yanaabye eddagala lye wamuwadde eri abalenzi ewampeewo naye n'aloota ng'agwa mu kinnya nga kirimu emisota mingi. Tukole tutya maama? Obirabye munnange. Ekinnya kuziika kumuziikira ddala si mu byakufa naye mu by'ensimbi. Emisota mayembe majiini tewali na kirala kyonna. Omukama bataasize mwannyina mmwe. Abaana bange ab'obulenzi ennamba ebadde eyitiridde talina miramwa. Walayo otunula ku kkubo n'olaba abaana abavuga emmotoka ng'abawala bonna bali mu zaabwe naye ng'obulenzi buddereeva buli mu takisi buli mu kino. N'obala nga basajja abaasomoka okusoomoozebwa okwo nga bokka be batudde mu zaabwe. Abaana baffe ab'obulenzi basimbulanga mu byalo ne bajja ku kibuga ne bakomawo mu myaka 25-26 ng'omwana n'akomerawo mu ssaati gye yagenderamu. Mwana wo n'akomawo ng'asobotose konna kayimiridde obulevu konna kawanvuyiridde konna kakoggeredde. Omwana wo n'alinnya ennyonyi n'akomawo nga bwe yagenda. Abaana baffe ab'obulenzi babayinako obusungu bungi nnyo. Naddala basenga baabwe tebaagala bazimbe ku ttaka lya bajjajja baabwe. Tebaagala. Naddala bamaama baabwe abato abatabazaala mbu bagenda kusikira abasajja batwale ebyobugagga. N'otunuulira ebyobugagga ebittisa bannyinaze. Wannange. Ono agambye, how are you my dear? My brother is a footballer but he has some problems with his legs. We have done several tests but all turns out negative. Help us dear. Agamba nti maata muganda we musambi wa mupiira naye alina obuzibu mu magulu kyokka bakoze okukeberebwa konna mu malwaliro byonna bikomawo nga bigamba talina buzibu. Tuyambeko. Baategeera kapito ye.
bategeera nti ku mupiira kwalya era balwaza magulu tebalwaza kirala. Engeri gye muvudde mu ddwaliro testi zonna ne zikola negatiivu, tujja kufuna eddagala. Alinaaza omubiri gwonna tanaaza magulu gokka, asule n'abantu abamumanyi era abamutegeera. Bwe munaaba nga mulimu ebyakolebwa omwana w'omuntu yajja kuba nga atategeera, wabula abanaabaawo mujja kuwulira byanaanyumya era byonna bye mujja okunziriramu. Ono agambye maama mulongo, ntambulidde nga bba wange ne mmusabiranga buli kaseera, nenzija mu misomo buli kaseera, nga mmusabira afune ssente naffe tuzimbeko tuba obulungi. Olwafuna ssente n'awassa omukazi omulala, kati angoba mu nnyumba gye tuzimbye mbu n'abaana mbawe mujja wange yaba abalera. Maama mulongo nnyambo ntaase nsigale mu baana bange. Erinnya tulireke. Omwana wange ono ayinza okuba nga musobya ng'oba yasobezza omwami we, era sivunaanyizibwa kugamba manya kugamba mbu ye talina musango, mbuba omusango tumuteeke ku musajja. Abakyala bangi bajja gye ndi ne beerungiya ne bagamba be batuufu. Senga mpango oyo yatera okuyita abaami ne twogera nabo oba ne tubakubira essimu, omwami agenda otuwa sayidi ye ng'oyinza n'omugamba nti tomuddiranga. Abakyala tulinamu abakyala abazibu, naye obuzibu bwonna mbukkiriza nti omwana ono abuyina, naye nsaba bba n'omwami omulala yenna ng'otuusa okwawukana n'omukyala, bambi mulekenga mu nnyumba abeeremu n'abaana be. Bambi nsaba omuleke mu nnyumba gye mubadde mubeeramu awangaaliremu n'abaana be. Nsabye omwami yenna nti okwawukana kubaawo, bw'obanga oyawukanye n'omukazi bambi muzirire mu nnyumba gye mubaddemu bwe muba nga mwazimba, akulizeemu abaana be. Bingi ebibeera byamuyitako, obuwala bwe, obuvubuka bwe, essanyu n'emirembe, abatalina gy'agenda kutandikira, abatalina by'agenda kugattagatta. Abaana mubalekere nga bamaama baabwe babalere. Abazadde muleme baawula n'abaana baabwe, mubalekere bamaama baabwe. Tali mukyala ayagala mulerera mwana we nga waali mulamu. Mbeegayiridde nnyo, bwe nnaaba nnyamba omwana ono nja kusaba mwami ono akkirize asigale mu nnyumba gye bazimbye asobole okukulizaamu abaana be. Ne bw'aba mwana omu ate oba ne bw'aba tazaddeemu, ayinza okulemererwa okuzaala myaka 10, 15, 20, kati oyagala alage ludda wanga n'okuzaala kwagaana. Baani abagenda omumwaniriza ng'awangaalidde wakaawo wano? Twoza ebintu, tugolola, tulima, tufumba, tukola. Wakiri tusasulwa akayumba kana akaba kazimbiddwa. Ono agambye nti mulongo muwala wange yafunye olubuto naye omulenzi yamugobye n'amugamba taddamu kumumanyiira, ye si yagenda okuyamba famire ye waabwe. Asagiza olwaleero nazo zonna nkakali. Kati yabadde amufunisa lwaki? Engeri omulenzi gy'asinga okutegeera nga ne kino akirabye nti tayagala kumuyambira famire ye waabwe, yandibadde era agamba omwana ono ne bakozesa protection yonna oba ne bagenda ku famire oba ne bagumiikiriza. Kubanga bino byonna wasobodde bimuvuma n'omubimulangira, kitegeeza alina amagezi mangi agasinga ag'omwana ow'obuwala. Mananga abaana ab'obulenzi mu misomo twagambye eki? Tubonaabona olw'abaana be twaggisaamu embuto, tubonaabona olw'abawala be twamenya emitima, tubonaabona olw'ebisolo bye twakozesa, tubonaabona olw'ensobi zaffe, lwakuba saagala byogera eno ku leediyo. Njagala mbawolereze buwolereza tusobole Katonda otukwatibwa ekisa, n'ensobi muzimanyi. Ne muzannyira ku mitima gy'abaana ab'obuwala. Ruthi n'akaaba, Sara n'akaaba, Brenda n'akaaba, Hajala n'akaaba, Shirati n'akaaba. Olw'okuba gwe togenda kufuna lubuto, olw'okuba ogenda kukyusa ekifo ogende, omutima gw'omwana wa munno n'oguzannyirako.
abaana bange ab'obulenzi ebintu bino mbibasomesezza kuba olumu mubikola jokili nga musaaga mu biguluupu naye ekirungi maama kati atwala obudde n'abafaako. Ono agambye maama mulongo naloose nga nguze ebitabo ebipya naye ng'ate wakati bikadde. Kitegeeza ki? Oba ofunyeewo kalembereza naye wabaawo ekiba kikyalemeddwa okutuuka wakati walina okweruka oba okutereera buli kimu ne kitambula bulungi. Ofunyeewo kalembereza naye oyongere okwerwanako obuwanguzi otambulire ddala nabo mu maaso ate bw'omala ofuna entalogwa. Gyebaleko maama mulongo ndoota nnyo nga tuzzeemu okwagalana ne taata w'abaana bange kyokka nga tumaze ebbanga nga twayawukana. Ekyo kirooto kibi, mwetaawuluzeeko mwegobeeko ate omweyambulule. Kiba kirooto kyakudda mabega tekibeera kirooto kirungi. Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti y'amaka Mwadini Kabale Bugonzi omulongo babiri Sarah ge mannya gange.
ku Star FM 87.5 9 emunyenye yeggwanga Mwadini Kabale Bugonzi omulongo babiri Sara gemanya gange saba okutegeeza Uganda yonna nti emisomo gisigaddeyo 3 gyokka nebaza Mukama Katonda nti emisomo 4 wankulukuku wampeewo mukono ne Nabweru gibadde misomo egituukiridde era mwempeeredde buli kye nasuubiza oba oliawo n'okwongera ku bye saasuubiza. Sina bbanja eri muwuliriza wange yenna nasuubiza nti nno njagaba vaawo mpitewo era nensuubiza nti njagaba abaana bange ab'obulenzi abakadde bo ne tukyusaamu olw'okuyamba ku baana bano ab'obulenzi era buli kimu ne kituukirira nga bwe kiri. Twebaza Mukama Katonda olw'ekyo n'olw'ekyo emisomo gisigaddeyo 3 gyokka. Tusigazaayo omusomo gw'eruweero gye tulaga ku Sande eno, tusigazaayo omusomo gw'ewakiso gwa ku Sande eri eriddako, n'oluvannyuma tujja kuggalirawo Kajjansi mu kisaawe ekya Clays gye twalimu luli. Abantu b'eruweero mbeebaza byonna bye muzze mundeetera, mbeebaza byonna bye muzze muntikkira, mbeebaza byonna. Kyensuubira obbaleetera ngenda kyogera nkya kamala okunoonya toopaapu. Saba okweyanza abantu b'e Nabweru nti bukino ekintu bukya kibeerawo emisomo ebbanga lyonna sikikolangako. Naye nabadde ku stage awo nga tumaze okukola bye tukola ne mbagamba bannaye mumpeyo ku ssente muziwe nga nze owenze tsaga kuba bulijjo bwentuuka ngamba buyambi bwa kooti y'amaka era abaana ne babubala ne babugabana ne babusindika mu balwadde abalina obbugabana abajjanjaba abantu. Naye munange bampadde ssente tijja babuulira muwendo gwe bampadde. Kati leero nina akasente kensuubira ntoopingeko. Bwe ntoopingako ngenda kulaba kye ngenda okuwa abantu b'eruweero. Wabula nammwe mujja kutoopingakokko. Kyensuubira kye ngenda okubakolera. Naye ebirala byonna bigenda kusigala nga bwe bibadde. Abantu b'eruweero tugenda kubeerawo ku Sande eno. Ebyalo byonna maamazaamu abantu bonna mu bagambe eyo. Olonga 9 tugende mu kisaawe ekyewakiso ku Gombolola. Olonga 16 inshallah emisomo giggwere mu kisaawe ky'Ekajjansi ekya Clays. Wasiibye otya eyo maama mulongo? Gyebaleko nnyo nnyabo emirimu gyonna gy'okola. Nsaba Mukama Katonda akuwe ebirungi, akuweere mu baana bo era akuweere ne mu bantu b'obeera nabo. Nyabo mpandiise nga nnyina ennaku nnyingi ku mutima era nga nnyina amaziga mangi. Mpandiise nga nebaze waali wano nga twewuunaganya. Akabiriiti akamu kati akabadde kasigadde kazikidde. Maama mulongo twazaala abaana nebaze. Twafumbibwa embaga mu 1981 ne tutandika okuzaala abaana baffe mu 82. Ne tukola era nazaala abaana 9. Ne tukola ne tupakasa. Naye abaana baffe bano abaasooka be baafuna omukisa gw'okuweererwa. Abaana baffe bano abasembyeyo nabo ne bagufuna ababiri. Abaana bange abanaawo wakati bo okusoma kwabwe kwali kutono ddala. Abazadde twagala abaana abangi era abaana abangi bulungi era bwe bulamu. Naye kisaanamu nga weesobola. Abaana baatulwalirira, abaana baatumenya. Singa mukulu munnange yalina ekibanja nti kye kino bwe tujja emmere. Naye ffe ebibanja nga batwazika bwazisi we tulimira.
kankunyumize ku baana ababiri abakulu be twasooka okuweerera. Bano tebaatuleka nga tulya ku kamera akalungi. Butto ewaffe tewaabanga, oyo sukaali tetwamunywanga. Ebirungi byonna ebibeera mu maka g'abantu ewaffe tebyaliyo. Ennyumba ng'eddiiro lya ttaka. Era nze saateekako lugoye lwonna ku mubiri nti lulungi. Munnange oyo ekikooti kyekyo nga kyekibika kyekizaala mu ddwaliro kyekigenda mu lumbe ng'ate ne ku mbaga kyateerako n'essaati ebbiri mukulu we ze baamuwa era ze yagabana ng'afudde. Naye twabeerawo ne tukuza abaana baffe. Banaawo abaddako ne tubajja ku ssomero. Kiri bana oba bano abaddako? Tubale ababiri abasooka. Babiri, basatu, bana, bataano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda. Ndowooza bana. Naye wano maama mu kuwandiika kiringa kiri bano abaddako. Ndowooza abana abaddako. Awo munsonyiweko. Bo ne tubajja ku masomero. Taata abwe n'atandika ng'ogenda ng'apakasa nabo. Nange abamu ne nsigala nga bannyambako emirimu. Omwana nga omukulu bwe yamala siniya ey'okuna yafuna omulimu gw'obusomesa. Kati olwo atwalako bano ababiri abato mu ssomero gye yasomesanga. Kati abo bano ababiri nabo kwe kubakwata ku mukono ne bafuna omusingi ogwo. Wabula awo ono amannya tugaleke, ono kati gwayogerako alinga waakutaano, ye yavuganga eggaali n'abatwaliranga emmere. Kubanga ku ssomero tebaalyangayo ate nga ne munnaabwe abasuza tasobola kubaliisa. Nga buli lwa mukaaga avuga eggaali. Taata bwe kyeyava asaba bafune ennyumba n'ono omulenzi omu agenda abeere nabo. Bano bagende nga ku ssomero nga n'oli apakasiza omwo mu bitundu bw'atyo nga bw'akola. Kati omwana oyo yagenda okupakasa ng'alabirira banne. Mukama n'amuwa omukisa. Yakolanga nga teyeeganya kuba yalina obuvunaanyizibwa bungi ng'ate n'ewaka tuweerezaako. Ndowooza n'akola nnyo n'omukwana abantu ne bamwagala nnyo n'omukisa ndowooza Katonda gwe yamuwa. Omwana oyo n'avubukira ddala nga yatuyamba ewaka. Era banne n'abalekawo wano n'agenda ewalala ku mirimo n'atandika okubeera eyo. Munne agamba nti n'amusaba agende yeeyongereyo mu busomesa abangulwe. N'amugamba agende yeeyongereyo ye asigale ng'aweerera bano abato. Ono yagenda ne yeeyongerayo mu busomesa era bano olwamala ekibiina eky'omusanvu olwo ne bakomawo ewaka ne batandika okusoma siniya ng'aweerera asoma obusomesa. Awo n'agattako ne muto we n'agattako n'asemberayo ddala. Twalina omwana ewaka era ng'ebizibu byaffe byonna biri ku ye. Omwana oyo n'awasa. Amazima saasanyuka ng'awasizza. Era nalowooza nti obuvunaanyizibwa bwaffe bonna agenda butujjako. Atandika okulabirira omukyala. Era nakyawa nnyo mu mutima mwana muwala oyo. Baamundeetera okundaba ne simulaba. Wabula omwana yategeera nti siri musanyufu n'ayogera ne kitaawe. Omwana n'akomawo yekka. Natyo mugamba nti mbadde saagala owase. Wabula ye omwana yaŋŋamba nti maama, omukazi z'agenda okulya si nnyingi. Naye nange njagala omukyala. Ne taata we yali amaze okwogera nange, ekyamazima ne mwesonyiwa. Naye mu mutima munda nga si kibalaga bonna. Era nze obukyayi bw'oyo mwana muwala nabufuna nga sinnaba na kumulaba.
babeera bonna era omulenzi n'antegeeza nga bw'agenda okuzimba. Yajja ku kyalo n'anonako abazimbi, bano be bajjanga ne bambuulira ennyumba bwefaanana, ennyumba bwetuuse, naye sijja kuwaayiriza muntu yenna tiyaŋŋamba ku mpisa embi eza muka mwana. Baayingira ennyumba nga balina abaana 5. Omwana oyo saagendayo ku mbaga yaabwe. Ekirungi nali nnyina obuvune ku kugulu naye nga tebuŋŋaana kutambula, nga si bw'amaanyi, era n'okuba tataaganyanga okugamba omutabani antwale mu ddwaliro, nga si bwe buvune obulekesaayo omuntu by'akola ajje antwale mu ddwaliro. Omwana oyo we natandikira yalaga nti aneesonyiye, era ng'abamubuuza maama we agenda kujja nga bagamba oyo ffe tatwagala, ffe tatukyalira. Kuno kwe nalandukira ne mbimutuuzaamu ne gumusinga, wabula yambuuza ekibuuzo ekyanswaza ti maama nakukola ki? Maama ki atajja wadde okulaba ku baana b'enzaala? Namugamba alina kuba nsanza mu kyalo era yajjanga. Ne mugamba ggwe atasula ennyumba ekuswaza, eyaffe bw'ogitunuulira ey'ettaka n'otunuulira n'eyiyo, ndowooza olaba nga tosobola kusula eno. Nangamba nti maama nange banzaalira mu ttaka era ffe n'eyaffe era ya ttaka, naye ŋŋenda ewaka n'ensulayo ne mpulira emirembe, nenze bwe nzija ndabanga atayagalibwa. Kyenava mugamba eri yeewammwe nkwagala obukulu nze nakusindika. Ti awo abaana bange ne badda ku ludda lw'omuwala, ne mugamba andeetedde obutakkaanya mu kika, era bwe ntyo ne ŋŋamba omutabani addire omukazi oyo amugobe, nze sigenda kumusikiriza, anvumye andabye mu kamwa. Omwana wange yasooka n'agaana, n'enzira byaleese, ne bw'ayogera nange nga simmuka, n'ayogeranga ne kitaawe. Bwe nategeera nga anaakyalanga nvaawo ewaka, bwe nategeera nti tannagendanga nsula gye mbadde, paka kitaawe lwe yamugamba toddamu kusula wano, buli lw'osula wano mukazi wange tasula waka, munnange mmwe mukuze si mmwe munkuuma, mukazi wange agumidde obwavu bwaffe bwonna, kati omuka mwana tayinza kumwawula, sigala ne mukyala wo, naye bw'ojja ndabaako bulabi ogende, toddamu kusula wano kuba buli lw'osula mukazi wange naye asula wabweru. Omwana olwamugamba bino n'agenda alaba kojjaawe, n'alaba jjajjaawe anzaala, n'alaba ne banywanyi bange 2 bandi waka tebaalaga nga batudde era ng'omwana ayanja ensonga.
tusaba okwebaza mikwano gyaffe abanakyokeya nga basangibwa ku Lubaga Road watandikira. Munkoze bulungi banywanyi bange, munkoze bulungi ku kyogero kyammwe ekyogo, olumanyo, entalogwa, munkoze bulungi nnyo. Mwebala okutambula nange mu misomo era nga nkutegeeza gwe atasobodde basanga mu misomo, genda ku dduuka lyabwe eriri ku Lubaga Road watandikira. Balina ne branch e Masaka ku Muto Complex. Bajja kujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'emiti, emirandira n'ebikoola. Oyina sukaali, oyina pressure, oyina asthma, oyina aniya, oyina ekiwanga, obulwadde obwa kansa, bajja kujjanjaba ofumbe eddagala onywe. Nenkubiriza mwenna ababadde mu misomo nga mulina obubonero obuli ku mubiri, manya omubiri tegubadde mutuufu, era kkubiriza ogende ku Nakyokeya ofune ekicupa ekirwanyisa ebijiinijiini n'ebiyembeyembe byonna ebiri mu mubiri. Ojja kunywa, yes, ojja kufuna embiro, kireetamu kamunguluze, kiroosa, ogolangatana, naye ng'omanyi oli mu kulwana, byonna ebibadde bikweripyeripyeko ebiri ku mubiri gwo byonna bifuluma omubiri gwo. Balina emmumbwa zonna, balina emmumbwa kunywa, kusiiga, alsazi, buko, busuko, abamenyeka, abatayunga, abaana bakola susu ku buliri, byonna babiyina. Ensonga zaffe abakyala, obulwadde obwa kandida, abaddiŋŋana mu nsonga, abatalwala, abatazaala, obulwadde obw'ebizimba, enseke, bajja kuyambako kuwa fertility ne kilinza osobole okunaaza bulungi mu mubiri. Abakyala tukilinzingenga nnyo emibiri gyaffe wadde tokyazaala. Bw'okilinzinga omubiri ne sikini yeetereera, ebikyafu byonna bifuluma. Ofumba eddagala bajjajjaffe baalitabulanga, kamunye, biki ebyo, bimwankulata, kigagi, ne bafumba ne banywako ne booza mu lubuto. Olubuto luno olina okulwozaamu. Bwe luba lulimu ebikyamu togenda kukola tti, omutwe kyova olaba nga gukuluma, kyova owulira ng'olinga ali balki, owulira ebikeetokeeto. Obulamu tubuwa ekitiibwa bantu bange. Tusaasaanya ssente nnyingi ne tulema okusaasaanya ssente ku bulamu. Okwata emitwalo 5 n'ogigaba, n'olema okukwata emitwalo 5 okwefumbirayo kamunye, osobole okwenaazanaazaako mu lubuto n'okuwa omubiri amaanyi. Genda ku Nakyokeya ofune eddagala, tetukyasamba nsiko, tetukyalina bajjajja balinoonya. Ofune eddagala ebifuba by'abaana, ebyogero by'abaana, bisenyiga by'abaana, ebyogero eby'omukisa, ebyogo, byonna obenga osobola okubifuna. Simu ya Nakyokeya eri 0752 39 38 39, 0752 39 38 ne 0763 04 8 32. Otemu ab'e Masaka Nakyokeya eri ku 0752 51 37 7. Ebizigo by'abaana 2.5 mu nsonyiwa okubireeta ng'obudde buyisa abamu bagenze ku ssomero, naye era singa saasitukiramu ku Lwokuna tetwandibifunye. Teweerabira nti omwana bw'aba abisumulula agamba bisimillah. Eddagala keerula kamwerulira amakubo yonna gye tutali, kali mwerulira mu maaso, kamwerulire leero era kali mwerulire ebbanga ly'obulamu bwe bwonna. Olwekyo ebizigo n'eddagala 2.5 gyebiri ewakaliga, gyebiri ne ku Mulongo Garments. Genda obifune ne kugatta abaana ye gyali ku Mulongo ku Shanta Beauty World ewakaliga. Abashanta muweerezeeko ab'omu tawuni n'emmumbwa z'okunywa n'ez'okusiiga oba zituuse, abantu tubakendeereze ku stress y'okutambula. Kwegamba genda ku Mulongo Garments oba ku Shanta Beauty World ewakaliga, ofune kugatta abaana, mumbwa kunywa, mumbwa kusiiga, ofune n'ebizigo eby'abaana. Package y'abaana yazze buyise, naye I'm sorry ka start list tutuukiriza. Simu yo wakaliga eri 0772 68 61 78. Essimu ya Mulongo Garments eri 0788 93 45 46. 0788 93 45 46 yessimu eya Mulongo Garments. Tusobole okubifuna abantu b'eruweero ebyalo byonna paka Masindi
olwo nalukwatanga nga rediyo ekyaliko paka Masindi. Abantu b'Eluweero buli omu tegeeza munno nti nno Sande eno tusulamu lwa mukaaga gwe musomo gw'Eluweero, buli omu ategeeze munne. Luweero ekkuba eryo lyonna Matugga ani ffenna tugenda Luweero. Bwe tuva e Luweero tuddako Wakiso mu kisaawe, bwe tuva e Wakiso tusembera Kajjansi mu kisaawe kya Clayze. Katweyongereyo n'ebbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero. Nawulira obusungu ng'omwana ono akoze ekintu kye nnali sisuubira. Bangwako nga siyinza kugamba nti oba nziruke oba ndwale. Yali yakankubira essimu n'ambuuza oba ndi bulungi, ne muddamu nti ndi bulungi, n'ampeereza n'akasente ndiemu kye njagala. Naye teyambuuzaako nti oba ndi waka oba siri waka, tiyaŋŋamba nako nti oba agenda kujja. Lwakuba abantu abakulu twekaza, ate abaana baba tebakwate muggo okukuba, naye ensonyi z'oba oyina ate laba bwe zireeta obusungu. Nawulira obusungu nga tebannaba nakuntuuza mu nsonga. Baze wange yambuuza nti ddala omwana oyo ow'obuwala yakukola ki? Bwe mba njogera erinnya n'owanda. Banno olumwogerako wano balamu be n'ogamba babunire. Omwana bw'ayogera ku mukyala we ekyewaka tekikyaliwo. Omukyala bw'ajja okulabako n'otuggubala n'ozimba. Omukazi muzadde, omwana muto, awadde munne emirembe, mutabani waali bulungi, talina kyayimiriza ku kyakola. Mukyala yogera. Nsaagala omwana ono twawukana olw'ensonga ze, asitudde abantu abakulu. Yali tannabimalayo ne mmubuuza obadde okimanyiiko nti omwana ono ajja n'abantu bano. Yaŋŋamba nti abadde tamanyi nti lwaleero, naye ng'abadde akimanyi nti bayinza okujja obudde bwonna. Ne mbuuza omwana nti ggwe kino ky'osobodde okukolera maama wo? Omwana n'agamba nti maama ng'afukamidde ku maviivi, maama nkwagala, ne mukyala wange mwagala, njagala tutegeere kye yakola, ajje yeetonde era mwetegefu. Kye nava mubuuza omukazi we akimanyi nti oli wano? Awo kojja we n'ayogera nti omukazi mulindeeko mwogerako, talina kyamanyi. Awo kye nava nandukira, kigambo kulanduka akyagala, nandukira ku mwannyinaze. Lwe ne ntandika okuvuma mwannyinaze ne necwacwana nenvaawo, ne bankwata ne bankomyawo. Kale naswala, nawulira obusungu, nagamba omwana wange nze ne mukazi we alondeko. Nagamba omwana wange emyaka gye nfumbye ewa kitaawe situuzibwangako ku bigambo. Ebbanga lye nakulirako mu kyalo ewaffe saatuuzibwako mu bigambo. Tewali muntu yali ankoledde lukiiko, kuba nange sikoleranga muntu yenna lukiiko. Tewali muntu yali antyobodde ng'omwana wange bw'akoze n'abantu bange. Kyenava nnyimirira namugamba okudda ku bbeere lya nnyabo. Ne mugamba bw'abanga asigadde ne mukazi we wano ewange tadda. Taata we kyeyava agamba nti wano waabwe omwana tebamugoba waabwe, nze kitaawe sinnamugoba wano, nange oba ayawukanye naye oba tayawukanye naye wano ewange saagala aveewo. Kitaawe kwe kugamba nti omwana wange bw'aba alina ekimugaana okudda ewaka, awo nange nja kuvaawo nkulekere ewakaawo ngende eyo mu nsiisira gye mba mbeera n'abaana bange abalinsanga. Kati abaana ab'obuwala we baatuukira oba ani yabagamba? Abaana kye batayogeranga tekiriiyo. Maama kati ffe bwe tuli gye tuli nga tebatuyisa nga bw'otuyisa, nga ffe batwagala. Mukagundi yakola ki? Awo omuwala kwe kugamba mbu yawulira ŋŋamba nti omwana asula mu nnyumba amatoobuta ng'eyaffe ya ttaka. Ti omwana kwe kugamba nti maama nteekateeka okuzimba, buuza bannyinaze era buuza ne mwannyinaze anterekera ssente ezigenda okuzimba ennyumba ya waka wano. Awo kye nava mubuuza lwaki eyaffe yessembyeyo.
awo naye kyeyavambuuza nti kitaffe bwe yali azimba eno yazimbako ey'abazadde be ne mubuuza nti taatawo yalina ssente nga z'olina awo olutalo ne lutandika kino ekigambo kiri ekigambo olw'okuba nalaba nga mulimu abeeweereza ebigambo ng'olutalo balinga abaluzizza mu bbo kennyini nange ne neebungulula era kwe kunoba kwange okw'omulundi ogw'omukaaga emirundi 5 byali bizibu byange ne kitaabwe bye saagadde kuwandiika naye ogw'omukaaga lwe lutalo olwo olw'abaana era kwe kubategeeza nti okuddamu okufumba omwa kitaabwe ng'ennyumba ewedde kasita sikyazaala era siyonsa kanjira mbeera ewaffe beekuumire kitaabwe bwe banategeera omugaso gwange nga maama waabwe banannona nga n'ennyumba ewedde. Manda. Star FM 87 katonyeze 5 9 katonyeze 9 emunyenye ey'eggwanga Maidini Kabale Bugonzi omulongo 2 Sarah gemanya gange onsaba okulisaayo mikwano gyange ababadde mu misomo ena emikadde gye tukubye olukumu mutwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunjagala mwebale kunneetikkira mwebale byonna tolya kya munno n'okigaya munnange mwebale nnyo mwebalire ddala bagamba mbu oguggwa teguba muka naye nze ewange oguggwa guba muka mwebale nnyo nze simanyi na wasinze bantu simanyi omusomo bwe gwawedde twabadde n'eddiso wane nabweru ne tunyumyamu awo ne bannyinaza abo batukuuma ne baŋŋamba naye bannange nojjuza abantu kitundu ku kitundu ng'oli omu toli muyimbi tolina luyimba lupya nti oba lonki naye bagamba bannange mukama yasinga okumanya era n'empisa emikono mu maaso ne ŋŋamba nti alhamdulillah banga nti tetukuuma bulungi mwannyinaze konze munkuuma bulungi siba na buzibu naye abakwata b'ensawo abo abantu bange nga baddayo amakubo ge bamunnyongereramu security banange neeyanziza ddala okuva ku baddiso bonna ba ossi bonna gye tukoledde ossi w'ekatwe baddiso lwakuba nkazammwe nze ndaba amayinja gano ku bitogi sigamanyi bulungi naye nga neeyanziza nnyo Mukama Katonda abaddizeewo nkulisaayo abantu bonna ab'ennabweru mwebale kujja mu bungi bwe mutyo mwabirabye nange byampitiriddeko Mukama Katonda ajja tusaasira byonna bijja kubeera bulungi Mukama yakoze ebyamagero twategedde ebizibu byaffe twategedde ebyatusiba kati obujjanjabi bwammwe nkooye ekigambo nti bwenva mu misomo n'entereera ate bwe emisomo bwe giggwa n'enzirayo ebyo tubikooye mwawulidde amaanyi ga kunaaba nange n'enjiwa olutiko ku siteegi ng'ebigambo mpulira bipya twafuna kunaaba genda ofune kunaaba naaba tokoowa nga bw'otakoowa kulya nga bw'otakoowa ku ssente era bw'otakoowa kwetaagululako n'abagereza omuntu anaaba buli kaseera nga yeeyambulula n'atanaaba ng'alwawo okunaaba lwaki ono ebibi amala kufuna bizibu ate n'alyoka ajjukira okweyambulula ng'agasiraani gazaala dda gaakula dda kyokka ate ono anaaba naaba buli kaseera ye tabiwa mukisa kukola ki at least weeyambulula omulundi gumu mu wiiki at least sigambye nti ligule genda mu kyalo eyo ewammwe wabaayo emyetango nze simanyi bika bya ddagala wabaayo bajjajja baffe babimanyi basenga baffe bamaama abaliyo n'aba n'abako nga bwe tunaaba nga tuyina embuto
weegobeko ebikulandukirako ebyo ebijja bikunaawuukirako by'osanga mu makubo, mu masaŋŋanzira, mu nnyumba gye wapangisa, ebitaali bibyo byonna. Rukuya takuvaako, gende wa Hajjati Majiini, funa obubaani onyookereze mu nnyumba gy'ogenda okuyingira, ebyasengula alimu bireme kusengula, oba yasenguka yagenda n'omukisa n'ayingira yiye naawe ogutwale. Bingi nnyo ebyo mujja genda wa Hajjati Majiini mumunnyonnyole, abawe abakoleko, mujja kuba mutereera, buli kimu kiba kijja kutambula bulungi. Genda ku Mulongo Gavumenti ofune kunaaba, funa abaana, funa kugatta abaana, funa ebizigo by'abaana, ofune mumbwa kunywa, mumbwa kusiiga. Ekisumuluzo omugumiikirizeeko waakiri mmala okumalayo abantu b'Eruweero. Nabagambye bakyakuŋŋaanya, tulikifuna ku maduuka naye si kati. Endaweeri ab'Eruweero omwetegeke, nakyo ekirala. Ne Kasana tujja mufuna ku maduuka naye si kati. Tusooke tulindeko bannaffe ababeera bazze mu misomo, ebinaasigala tujja kuba nga tubitambuza. Ekirango ekyenjawulo, Let Beauty Uganda etegeeza abaana bonna abali ku bbasale za Mulongo ti okusoma kutandika mwezi ogujja ogw'omukaaga. Abaana mwenna jangu oregistaringe okakase bbasale yo. Abakozi ow'ennaku z'osobola okujja okusoma bali mu kukola timetable, bakubira essimu okakase bbasale yo nga tennaba kugabibwa muntu mulala. Era oyogere n'ennaku z'osobola okusoma n'obudde bw'osobola okujjamu. Oyige koosi z'ogenda okusoma, otandikirewo okukola ate nga tezidiba. Make-up ne sireyingi bitandika butandisi. Era ne bajjukiza nammwe bakasitoma baabwe abeesiiga ebizigo byabwe ti oil zatuuse gye ziri ku dduuka, ne foundation yatuuse ne bufaani obutono. Bangambye foundation ne oils ne bufaani byatuuse ku dduuka, nti mubakubire ku 0751 977 700 0751 977 700 ye Let Beauty Uganda. Ebbanga lye nabeera ewaka ng'obusungu bwennyina, nga singa nkwata ku mukazi oyo nsobola n'okumutta. Abaana be bantama, omwana we owookubiri baali baamubbulamu mannya gange. Nenkubira omuwala oyo eyanneesimbamu ennyo owange gwe nneezaalira, ne mugamba mwannyoko omwana we amuggyeko amannya gange. Nze siri wa kika kyammwe, agago ge babeera bamutuuma. Mwana nampooyawooya, maama tuli ku nsonga zo, tuli mu kuzimbira nnyumba, tugenda kuno nange ennyumba ewedde nga bwe wasuubiza, wabula maama tukusaba kimu, mwannyinaze omuleke abeere ne mukazi we. Maama tukusabye mwannyinaze omuleke abeere ne mukazi we. Nabagamba ennyumba bazimba ya bwereere, bwe babanga ekyo bakyakyogerako. Ennyumba ne bwenaggwa ne mpulira nti bakyali bonna, nja kugivaamu. Balabirire kitaabwe, babeereyo beeyagale. Taata waabwe yajja ewaffe ennaku z'omwezi 14. N'aŋŋamba nti ennyumba ye enaatera okuggwa, naye nkufukaamiridde mukazi wange, leka omukazi afumbire mutabani waffe. Ne mugamba tonnonanga. Kati ndowooza bwe yaddayo n'agamba mutabani we. Mutabani we yankubira essimu ne ngikwata. N'aŋŋamba osiibye otya eyo maama? Ne mugamba siri maama wo, wasalawo kulondako mukazi wo. Kyeyava ŋŋamba sisobola kulondako mukazi wange, nendeka ggwe nnyabo eyanzaala. Naye buli omu abadde alina ekifo mu mutima. Ekifo kyo maama tekisobola kutuulibwamu mukazi yenna.
naye nkikoze maama olw'omukwano gwe nnyina gy'oli. Naye bali kutukuza ne taata, naye bali kutulabirira, naye nsabira nnyo ŋŋume ewatali mukazi wange, ennyumba ye ewedde era n'omukyala agenze. Yava ku ssimu ng'akaaba, n'omugamba awo okoze bulungi, awo ggwe mwana amanye ennaku era ggwe mwana gwe nazaala, omwana awulira bazadde be era omwana alabiridde baganda be, awo oli mwana mulungi, ogenda kujja ddi ondabeko kuba ndudde okkulaba. Yava ngamba nti maama nja kukulaba lumu nga tuyingira ennyumba, gwe oba otuwa olunaku naye ennyumba ye ewedde. Baakolawo ekidaala naye ng'abantu b'ekyalo be bakyamufu be beetala, naye amazima natunuulira abaana bange nga tekuli musanyufu. Atunuulira oyo yennyini kazimba nnyumba, omusomesa yaliko, bannaabwe bwe beddiriŋŋana bonna ne bayimirira ne beebaza maama waabwe okudda kuba namalayo ebbanga nga tekikyali kyakyama nti nagenda nga n'ensonga ab'ekyalo bazimanyi. Era n'omwami nanneebaza okudda, abaana bange tebaasula waka, olwamala okugabula ekyemisana buli omu n'akwatamu kyakuttemu n'agenda. Nalinawo abazzukulu 3 era buli mwana n'akwata omwana we n'engoye ze n'ebintu bye ne basimbula ne bagenda. Bansiibula awo nga ndowooza baba bagenda kutambulamu ku byalo, sigenda okwera ssaawa 2-3 byonna biwedde. Omwami aŋŋamba tweggalire, mubuuza abaana, aŋŋamba nti buli mwana yagenze era buli mwana n'akwata omwana we, n'agamba tebaagala nnyo kututawaanya tubeere mu mirembe gyaffe. Nategeera naye ne ŋŋamba kasita mpangudde bano baana bange nzaala bazaale nja kubazza mpola mpola emitima gyabwe. FM ya radio gy'owuliriza program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange. Bridal Sport Uganda banyambazizza bannange ne muwala wange bamuyita Eva ya styling enviiri z'omusoma awo ku Lubiri Ring Road wennyini ku Bridal Sport Uganda. Bw'otuuka ku Bridal Sport Uganda oba otuuse ewa Eva, jangu akufunira gomesi gy'ogenda okwambala ku mukolo, ku kwanjula, jangu olaba enviiri ze mugenda okukola ku birthday, ku mbaga, jangu akulondera egawuni ku bbeeyi entono. Gawuni yange gye njagala abaana bange bambalemu, weeri awo abaana bange ab'ekkooti y'amaka mwambale mu gawuni ezazze muzisookemu ku bbeeyi ntono ddala. Abaana bange abalina obubaga, abalina prom parties, mwena mujje mutupangiseeko engoye, obuteeteeyi obulungi. Abaana bange ab'ekkooti y'amaka ng'olina omukolo olina gy'olaga, genda ku Bridal Sport Uganda olonde gomesi bakusalireko owagire. Essimu ya Bridal Sport Uganda eri 07781644 eri ku WhatsApp era basobola okuweereza ku ngoye eziriwo ku kala z'oyagala, ku mayinja g'oyagala n'olonderako na ku ssimu nga tonnaba kutuuka. Essimu ya Bride eri 07781644 muganda wange yonna gy'oli awuliriza.
tujja gimalayo olunaku olw'enkya. Mbagaliza birungi byerere bantu bange, mubeere bulungi. Essimu zange kweziri, bw'onkubira otuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula. Mweraba. I was quick